lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Kakati basebe ne bannyabo abatali eno gye tuli kati twambuka ku level eddako ate tusime omusingi ogw'ekizimbe ekigenda okuddamu okuzimbibwa nga bino bivuddeko. Mama tusanso kulaba. Mbalesa batukwate ku kono twambuka waggulu. Banyise tusoke ku okay kale sebe. Okay. Basewo ne bannyabo abatatulaba twambuse ku bibiina byaffe ebya primary side y'ebibiina ebya primary. Kati basebe ne bannyabo wano we tutuuse
ekizimbe kino kiriko floor 3, floor esooka n'eyokubiri n'eyokusatu. Ekizimbe kino kye kigenda okubeerako ebibiina ebya primary okuva ku P2, P3, P4, P5, P6, P7 bagenda kubanga basomera ku kizimbe kino. Kikyali kipya nnyo, tetunaba kukimaliriza naye nga tubasuubiza nti bwe tunaddiramu taamu ejja kijja kuba kimaze okumalirizibwa. Be careful as climb. Pass this side. Hey. Kino kikyamu. Bassebo ne bannyabo wano we tutuuse bino bibiina by'abaana baffe. Wansi floor ne zino classes n'eziddako waggulu classes. We tunatuukira mu January ekizimbe kino kijja kuba kimaze okumalirizibwa. Kale maama.